Uganda, wake up yourselves. Nadamu abayimbi abamu ne bakwano bafa abamu. Tosekereranga muntu nga gwe tonnazaala osekero nti yazaala omulema oba yazaala albino gwe tonnazaala tumanyi kikuli mu lubuto. Naye abantu bayiga ebigambo ebisongovu saabiwanya ate a lot of attention naye nabirabanga let nobody light nabiraba naye kati what are you going to say now ogenda gamba ki mwagala kwefuula bakatonda obeereyo gwolamula musimanyi nja kukola bwenti nja kukola bwenti that's sigenda kuddamu kunnyonnyola statement ya muyimbi yenna kuba statement zonna ez'abayimbi bonna nazoogera dda sigenda kuddingana kinali njogedde wabula bye mbyogera ne general kind of understanding bwe kikwatako akirondemu. I'm not going to talk about gravity because I've talked about him before. Sigenda kuddingana nsonga eyo. He's not something to sit around about tina kubeera otwetooloole. Bw'aba yakola kibi, very sorry about that. Bwe yakola kirungi, thank you. Nga tugenda mu maaso. Buli omu alina right okusanyuka mu nsanyuka ye. Okitegeera buli omu alina right. Lwakuba right ezimu zinyigiriza abantu abalala ne bakitwala bulala. Bro, stage yange bwe ya collapsinga. Nalaba mikwano gyange abaaliwo. Oyo wizo gumulaba yayifija ne mu room ng'akaaba amaziga bw'ati n'atula n'agamba Joseph naye tofaayo nga yangumya. Kati yo nga tusikatiriza long story short. Kifaananga nga kiki baagamba bampa Range Rover n'enfukamira eri yali ndaga ya ssanyu lyange. Era mu mbaali offended nafukamira. Olwaliro guli omukazi emmotoka nagali ngenda kuwa abalongo.